Actually, kampite batano in a series of 5-5. Bajje bayimba oluyimba lumulumu bbiri okusinziira ng'embeera bw'eneebeera. Basaba ne banyaba tugenda kutandika ne Andrew Saka. Engalo za Andrew nga siziwulidde. Wow! Andrew Saka bw'anaavaawo, Macklin ajja kuddako, Macklin bw'anaavaako, Josephine Namani ajja kuddako, Nelson Lugashiro nayaddeko, ne Lawrence Semwogerere bajja kutuyimbira mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe ssebo. Tuweeyo oluyimba lumu. Amina. Amen. Gamba nsitula mu mbeera. Nsitula mu mbeera. Hallelujah. Let me give you my wife and children, yeah. My wife and children, my mother, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior. Let me give you my wife and children, yeah. My wife and children, my mother, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior. I remember the time when I was lonely, nobody was there to give me whatever I want. But when you came, you gave me whatever I need, you gave me whatever I want. That's why I call you, that's why I need you. That's why I call you every day and night. Oh my God, oh my Savior, oh my God. Let me give you my wife and children, yeah. Hey, my man, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior. Let me give you my wife and children, yeah. My wife and children, my mother, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior, my Lord, my God. What is that? Let me love you, Wama. Bekubano bonaba malala, befula bakwagala ennyo, naye emitima gyabwe bambi mivunu nnyo, nnyo. Lumala okufuna bye baagala, bambi nga bakwerabira, baagala nange nkukyawe, sigale bw'omunze nnumwe, badde waabwe baseke, n'obukule bakube, n'obugulu bawanike. Naye amazima ndayira, siri kukyawa, ayi Katonda wange, ayi omutozi wange. Kubanga yegwamanya ebyange, gwakumwa obulamu bwange. I'll forever love you, I'll never hate you. Let me give you my wife and children, yeah. My wife and children, my mother, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior. Let me give you my wife and children, yeah. My wife and children, my mother, my father, my friends, my neighbors, my Lord, my God, my Lord, my Savior, my Lord, my God. What is that? Let me give you an example, like any Calvary Chapel. Everybody knows that our Lord is the Alpha and the Omega. Even if you go to China, Chicago, our Lord is there in all angles. Never mind in the Wankubade to what in the Chagulo. God knows you're gonna eat it tomorrow. Every day I dream dreams, and I know that dreams I dream. Show me I'm gonna be successful tomorrow. Moyo wa mukama kwaniriza,
yetalimba yagamba mu biro ebituufu alituna nabambi wetegese otya mulokole wetegese otya mu lugendo lwo wetegese otya omulokozi akusanze atya buuza wetegese otya eyalokoka wetegese otya mu lugendo lwo wetegese otya omulokozi akusanze atya obwakabaka bw'eggulu bulinga kabaka w'omwetta eyayita abantu ku mbaga bweruta olunaku lwatuka natuma abaweereza be nti mujjukize abantu be twayita ebyembi kabaka teyamanya nti be yayita tebali betegefu bwe batyo ne beewolereza ne bamugamba nga bwe batayinza kubeera ku mukolo wetegese otya mukwano wetegese otya mu lugendo lwo wetegese otya omulokozi akusanze atya buuza wetegese otya mulokole wetegese otya mu lugendo Promotions, BGPevents. omulokozi akusanze atya. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. kubanga amazima Yesu akomawo nga bwe yasuubiza. Amen. Bangi bayitibwa kituufu bangi twayitibwa naye ate abalonde batono kubanga twamufaako dda ekisa kye twakivaamu dda omukwano gwe twagusuulawo n'omwoyo we twamufaako dda tunoonya tufuniramuwa tekamujjukiza akomawo mangu mukama waffe akomawo tutwale nga bwe yagamba wetegese otya mulwana wetegese otya olugendo lwo wetegese otya omulokozi akusanze atya buuza wetegese otya gwe gwe yanunula wetegese otya olugendo lwo mukwano omulokozi akusanze atya tewegayalirira mukwano komawo Yesu komawo mangu ono Yesu wesigwa yetalimba God bless you. Hallelujah, mwebale kujja. Sinza ku Mukama, tusinze ku Yesu, mwebale kujja. Hallelujah. We Mukama Katonda w'eggye, weewuunyisa. Oyogera ekigambo kyo ne kiba, olinnya ku nsozi ne zinyooka omuliro. Okola bikulu byokka, gwe Katonda, gwe Mukama Katonda ow'eggye, weewuunyisa. Oyogera ekigambo kyo ne kiba, olinnya ku nsozi ne zinyooka omuliro. Okola bikulu byokka, gwe Katonda. Ye Katonda, ye gwe Katonda, eyali era aliba, tokigabana na mulala, ogulumidde ku namulondo yo, ovuga gwe Katonda, amawanga gavunama wooli, tokigabana na mulala, ye Yesu. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Rabayo mumukono gwo mumuli obuyinza bwo, okola byantiisa Mukama, byokola byewuunyisa, gwe Katonda, ye Katonda, ye gwe Katonda, une yaleera aliba,
tochigabana na mulala ogulumide kuna mulondo yo ofuga amawanga gavuna mawoli tochigabana na mulala Yesu mwebale kuja mwebale kuweso lunako ekitiibwa kama bawo mukisa ekitiibwa takigabana na mwana wa muntu ono Katonda gwe tuweereza semba mwagala gwe tata wabamuwekwa bawabana mwandu omusawo asinga abasawo bonna terya mwenkana ositula abavu n'obatuuza n'abalangira irawe okirula ensozi nezitamanya Jehova nisi ombiriddewo kankwebaze kata simye nkolera nkoledde webale we Katonda haleluya haleluya abange mukwano gwa Yesu gwe gwatulokola tewali kirala tolina kyewamuwa yakwagala bwagazi. Your love is amazing. Your love's unconditional. Your love is amazing. Your love's unconditional. Omukwano gw'omungi gondaga Yesu gwe wampangula. Omukwano gw'omungi gondaga Yesu gwe wampangula. Gerageranye kwani bigambe ani ensimbi nsagala nnyo nayo zisinga. Gerageranye kwani bigambe ani ensimbi nsagala nnyo nayo zisinga. Your love is amazing. Your love's unconditional. Abango mukwano gwa Yesu gwewunyisa. Your love's unconditional. Your love is amazing. Your love amazing. Your love's unconditional. Amazing love. Your love is amazing. Your love's unconditional. So beautiful. Mukwano gw'omungi gondaga Yesu gwe wampangula. 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 Bwe ntunula gye mpise bibadde biwanvu nnyo mubaddemu ebiwanvu okulinnya ensozi ebyewalula eby'obusagwa nabyo nga mwebiri Yesu bwe nompanguza. Bw'otunula gy'oyise bibadde biwanvu nnyo mubaddemu ebiwanvu okulinnya ensozi ebyewalula eby'obusagwa nabyo nga mwebiri Yesu bwe nakuwanguza. Your love is amazing. Your love's unconditional. Your love is amazing. Your love's unconditional. Your love is forgiving. Your love is amazing. Your love's unconditional. Amazing. Your love is amazing. Conditional love. Your love amazing. Your love is amazing. Your love's unconditional.
musingo kwa tata omukwano gw'obungi kundaga Yesu gwe wampangula. Mukama b'omukisa. Engalo za Lawrence. Mukama yeebazibwe nnyo. Tweyongera okubaaniriza mwenna abaakatwegattako. Ffe twasimbudde dda. Grace Mugume antumye obalaba. Aŋŋambye abeesunga essaawa yonna ajja. Njagala okusaamu ekitiibwa okubeerawo kw'abakadde baffe, abasumba baffe, Mami Mire Sakira ye yatudde dda. Mami, thank you so much. Tumuyita Senga. Oyo. Ate enkya si ye singoozi mujja kuwulira. Omusumba Feva Senfuma yatuuse dda. Tuli naye. Mami, thank you so much. You're most welcome. Omusumba James Mutunzi tuli naye. Sebo taata tweyanziza nnyo tweyanzeege. Enteekateeka zino zonna olw'okuba nti ate UCC nayo sponsor. Kati oyo kikulu nnyo kubanga byonna yaseesaamu eri n'aseesaamu. Dadi tusanyusa okukulaba. Njagala nno okwogera bitono kubanga mwazze kunyumirwa ndongo. Era njagala munneegatteko twanirize my beloved sister Miriam Tuhaise yagenda okusookawo mu banki eno eddako. Ajja kuddibwako JB Mugisha, ajja kuddibwako ba maama ba foundation repairers. Then tulabe UCC Sunday school naye ejja kutuwaamu. Then tusembyeyo kirabo the dancers. Mukama yeebazibwe nnyo. Engalo za Tuhaisi, very smart. Kama akuwa omukisa, you look nice. Okuyayana kw'omutima gwange yeggwe Yesu. Entunusi z'omutima gwange zikubira ggwe. Bwe wootali sirina mirembe. Mukama wootali obulamu tebutambula. Omanya w'obeera wabaawo emirembe. Taata w'obeera wabeera w'essanyu. Obuwomi bw'eddoboozi lyo njagala nsigale mbuwulira. Yogeranga nange Yesu. Awo w'oli Yesu we njagala okubeeranga. Yesu we njagala okubeeranga. Wobeera w'eddembe we njagala okubeeranga. Yesu we njagala okutuulanga. Mu byato mulimu essanyu, nyamba nsigale nga woosebo. Yesu we njagala okubeeranga. Musa yasaba okubeerawo konotambula naye. Dawudi yali mu ddungu tewamulekereranga. Abaana ba Isirayiri mu ddungu tewabalekereranga. Watambula nabo paka eri mu nsi ensuubize. Danyeri mu kinnya ky'empologoma kubeerawo kwo kwaliyo ne kusirisa empologoma. Walaga ekitiibwa. Gyonna ntuma gye nnaagenda, gy'olaga nange gye ndaga. Buli lw'obeera nange nze mpulira bulungi. Abakulemberwa omwoyo wo obayita baana bo. Kulembera Mukama manyi nti sijja kuseerera. Njagala okubeerawo. Awo w'oli taata we njagala okubeeranga. Yesu we njagala okubeeranga. Nsaba okubeera naawe taata bwe mukwano gwange. Yesu we njagala okutuulanga. Mu byato mulimu essanyu, nyamba nsigale nga boosebo.
bakuwagira bamikwano amabawo omukisa akawowo k'omukwano gwo kanyumisa obulamu nyumirwa kusigala nga mu mpyanzo nga ntenda nga nsinza erinnya lyo yesu mpombera awo woli taata wenjagala okubeera woli yesu wenjagala okubeera nsaba kubeera nawe taata bwe mukwano gwange yesu woli yesu wenjagala okutulanga mu mpyanzo mulimu essanyu nyamba nsigale nga bosebo woli yesu wenjagala okubeeranga laba omulabe wange no yesu ata weka mu kubeerawo kwosebo woli yesu wenjagala okutulanga olugendo lw'obulokozi nga luwanvu naye nyweza okukkiriza kwange woli yesu wenjagala okubeeranga mu bigere byo kunamulondo yentukuvu yesala ya This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. yesu wenjagala okubeeranga This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. DJ. Soko imine kupigere ebyo twaze mu concert tetwaze just kusinzaamuuko mu services za bulijjo tumire fenna tuzine fenna bambi n'aba corporate tuyimire. Hallelujah, praise the Lord. Are you ready? This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Babeli kobe muwango kusinga omunala gwa Babeli. Hey! Gali kulwango mulabe wange mbuza yani omusayi gwe gwogera birungi gusinga gwa uye yesu olwo. Thank you. Elize Babeli kobe muwango kusinga omunala gwa Babeli. Ngali nange alikuwango mulabe wange mbusa yani omusayi gwe gwogera birungi gusinga gwa Abeli. Engalo za Yesu wakulimo. Thank you. Hey. Aya tusimbe fena. Omuzanga feni nana yali kugamba. Mulati. Omugumba we wawe yazaala musanvu. Hey. Omuzanga Sara na yali kunyumiza. Sine ku myaka 9 abalokole bayo. Abisinga Yesu atuwanyire ensalo weitani lusozi gundi. Hey! Elize Babeli kobe muwango kusinga omunala gwa Babeli. Webale nnyo ngali kulwango omulabe wange mbuza yani. Hey! Musayi gwe gwogera birungi gusinga gwa Abeli. Ubira Yesu mikono waggulu mu bbanga. Weitani lusozi gundi. Hey! Elize Babeli kobe muwango kusinga omunala gwa Babeli. Ngali nange ali kulwango omulabe wange mbuza yani omusayi gwe gwa Abeli. Ubira Yesu mikono mu bbanga. Thank you.
Thank you. Uzanga yeriko nga tona numba. Wa Yesu wange asula n'ebisenge. Kuwira Yesu akalulu. Abesiga Katonda waabwe tuli b'amaanyi. Tulinga ennyumba eyazimbibwa ku lwazi. Abisinga Yesu atulwanirira entalo. Go! Weitani lusozi gundi Zerubabeli kobe muwanvu okusinga omunaala gwa Babeli ngali ku lwango omulabe wange mbuze yani musayi gwe gugera birungi gusinga ogwa Babeli kati engalo za Yesu ogulo Weitani lusozi gundi thank you Zerubabeli kobe muwanvu okusinga omunaala gwa Babeli ngali nange muwanvu omulabe wange mbuze yani omusayi gwe gugera birungi gusinga ogwa Babeli engalo thank you Zerubabeli kobe muwanvu okusinga omunaala gwa Babeli ngali nange ngali ku lwango omulabe wange mbuza yani aliziramu boti mpola boti This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. God bless you. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners.
This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. For excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners. For excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners. For excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners. For excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners. For excellency, integrity, flexibility, time, and hard working.
Swaga sikawulira. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Nsitula mu mbeera. Mukama yebaziwe nnyo. Tusaamu ekitiibwa okubeerawo kw'abasumba baffe. Apostle Dennis Musoke. Be wise. Sewo tusanyusa okulaba. Webale nnyo, webalire ddala. Kutwegattako, tweyanza nnyo tweyanzeege. Munzikirize omusumba Kalugaba naye yamaze dda okutwegattako ne maama. Tusanyusa okubalaba. Basawo ne bannyaba ak'enjawulo. Engalo za dadi waffe Dr. Joseph Rubwama Serumaga. Event yonna gye wali olowoozezaako akinambaga simanya bantikidde omwana wange bamutikidde nnyingira nnyumba simanya ekivulu kingizeeko byonna babikola kasita kiba nga event simanya njagala kutimba omukolo gukyanane ab'enjawulo ndaba wano mu white bebasango stationers. Daddy ne mami Luwondo batudde dda ne tiimu yonna mubakubireko mu ngalo. Manyi ekitegeeza omuntu okugamba nti sente zizo nzitadde mu kitone ate ng'ekitone kya Kristo. Mukama yeebazibwe munnange weebale nnyo mami ate gwe osukulumye nnyo weebale nnyo weebalire ddala singa siggwe oba oli awo dadi teyandisumuludde. Basabo ne bannyabo ebikwatagana ku by'ebitabo byonna simanya akina peeni nze njagala kusuubula peeni nga ziriko erinnya lyange simanya luli mu kusomero byantawaanya bikoze bitya eri Sango Stationers bw'asalawo ebbeeyi batuweera ku ya kisuubuzi akati mugende muno n'ebitabo ate be balina n'amasomero ga acti buli wosanga
mugaziwe nnyo. Bless Gospel Promotions and Events BGP bebamu ku basponsa abalungi abatadde ssente mu show eno, era twebaza Katonda. Bano beba events manager, buli event yonna gye wali olowoozezaako, akinambaga simanya bantikidde omwana wange bamutikidde, nyingira nnyumba simanya ekivulu kingizeeko, byonna babikola. Kasita kibanga event simanya njagala kutimba omukolo gukyanane, ebyo bwe bakola. Simanya kamera, simanya ebifaananyi bikoze bitya, emamotoka. Bless Gospel Promotions beba kafulumu ekyo. Basebo ne banyabo mwebale nnyo, mbakubireko mu ngalo bataddemu ssente. Njagala okwebaza Katonda ku lwammwe mwenna, kubanga mmwe ba official sponsors ate ab'okuntikko, kubanga nammwe mutaddemu tiketi yammwe. Mwekubireko mu ngalo. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Ajja kuyimba basebo ne banyabo bannaffe bamaama ba end time crooners nabo bagenda kuyimba. Bwe banaamaliriza Revelation Musumba yajja okuggalawo banki eno nkomewo, temuvaawo. Hallelujah. Hallelujah. Go where you are. Where tonight chikori kecha kwata wevale Yesu wevale Yesu omusai sokwewa wekwatuna olwaleero twakatibwa nekitaffe twasuyibwa twasasibwa twasonyiwa olw'omukwano gwo webale Yesu webale Yesu omusaigo wekwayiza ekiji olwaleero twagatibwa nekitaffe twasonyiwibwa twasasibwa twasumululwa olw'omukwano gwo webale Yesu webale Yesu
Gamba. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Bibe wamu. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Yesu webale. Omusaayi. Olw'omusaayi gwo. Olw'omusaayi gwo. Yesu webale. Yesu webale. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Yesu webale. Yesu webale. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Kujakofe bakuleta kufa. Yesu webale. Omusaayi ogukuwonya siriimu. Olw'omusaayi gwo. Omusaayi ogukuwonya kansa. Yesu webale. Omusaayi. Omusaayi gwa Yesu. Yesu webale. Wekuleeta enjawulo. Olw'omusaayi gwo. Omusaayi gwa Yesu. Yesu webale. Wekujjako ekiswalo. Olw'omusaayi gwo. Omusaayi gwa Yesu. Yesu webale. Yesu webale. Olw'omusaayi gwo. Watufirira. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. simwe abanonda naye nze yabalonda. Badde bitayita nga ntambula noonya obuyambi anti binsobedde eno ekyokukola ndaba kimbuze kituufu wanonda nonzija ku nguudo gye nali nawulira nondeeta makago noba ebiragiro timbala ebibala ebibeerera kati emyaka giyise tewali njawulo ninga nga bwe najja kyokogambye tyojja kusesema onsuula ebweru ewameketera amanyo sinze yeronda sinze yegwe yanonda yegwe kati nzize gy'oli nyamba nsobole okubala ebibala ebibeerera sinze yeronda sinze yegwe yanonda yegwe kati nzize gy'oli nyamba nsobole okubala ebibala ebibeerera Onyose najja gye ndi kuba nina ensonga ku ggwe ne baganda bo. Kituufu nze yabalonda ne mbaleeta gye ndi kuba nabagala. Ne mbawa ebiragiro mu nnyumba yange ey'okubala ebibala. Mwajja mwegonza nga mulina entiisa era nga muŋŋondera. Kati mwakyuka mukola bye mwagala mu maka gange. Nina obuyinza obw'okutta omwoyo awamu n'omubiri gwe mutabala ebibala. sinze yeronda yegwe yanonda kati nzize gy'oli nyamba nsobole okubala ebibala ebibeerera sinze yeronda yegwe yanonda kati nzize gy'oli nyamba nsobole okubala ebibala ebibeerera. Kuno kulabula eri abooluganda abalondebwa waliwo ensonga eyatulonza yakubala bibala kuba ebibala ebiyimirira mu maaso ga Mukama twabivako dda tuli mu ddoyidoyi olwaleero kitwala tiibwa n'obugagga n'amalala bwe bulamu bwaffe enyombo ku kituuzi fashion okulaga nga bwe twakula tewali njawulo ey'omwensi nange yalondebwa era ekkanisa. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Akyayinza okutusesema natusule bweru bwe
tutabala ebibala tufuba bange tubala ebibala omwoyo wa Mukama wali otuyamba bwe tumwe wa taata ajja tubeera wadde nga yatulonda wadde nga yatufiira akyayinza okutusesema natusule bwenu bwe tutabala ebibala tufuba bange tubala ebibala omwoyo wa Mukama wali otuyamba bwe tumwe wa taata ajja tubeera wadde nga yatulonda wadde nga yatufiirira akyayinza okutusesema natusule bwenu bwe tutabala ebibala tufuba bange tubala ebibala omwoyo wa Mukama wali otuyamba bwe tumwe wa taata ajja tubeera. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Mukama kugambye tewali tebakulimba nti wali wa musinga oyo gwe nyimbira nkimanyi mulamu Mukama oyo gwe nyimbira nkimanyi mulamu kabaka era tewali amwenkana Mukama kugambye tewali tebakulimba nti wali wa musinga nebolaba nyimba bwenti nyimba lwakuba mulamu nebolaba ntinda bwenti njaganya asanire nebolaba nsinza bwenti Mukama agwana ekitiibwa nebolaba nzinamu bwenti kabaka yagaba obulamu nebolaba munoonya bwenti Mukama yaddamu esala oyo gwe nyimbira nkimanyi mulamu Mukama oyo gwe nyimbira nkimanyi mulamu kabaka era tewali amwenkana Mukama kugambye tewali tebakulimba nti wali wa musinga saba mukubireko ku ngalo Mukama gwe tuweereza mulamu gwe tusinza mulamu yafa n'azuukira amiina gwe tusinza gwe tuyimbira mulamu buli amukkiriza afune obulamu obutaggwawo yekuba amazima n'obulamu ensulo y'obulamu omusana ogw'obulamu amazzi amalamu mulamu nze nkugamba ekindeke ki buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwa yekuba amazima n'obulamu ensulo y'obulamu omusana gw'obulamu amazzi amalamu mulamu nze kugamba ekindekeki kimanyi mulamu Mukama oyo gwenyimbira nkimanyi mulamu kabaka era tewali amwenkana Mukama kugambye tewali tebakulimba abo wali wa musinga sabo mwongere ku ngalo Mukama mwongere ku ngalo oyo yafa n'azuukira mulamu oyo gwe tuweereza mulamu gwe tusinza mulamu thank you ye musumba omulungi agaba emirembe jangu gyali kwakoye azitowereddwa yamanye ekkubo omwojja okuyita okuwangula yamanye olunaku bajja okununula nzikugamba ekindekeki ye mulamu kimanye mulamu ye mulamu oyo gwe nyimbira mulamu gwe nsinza mulamu eba katabongota ye mulamu gwe tusinza mulamu gwe tuweereza mulamu gwe tusinza mulamu gwe tusaba mulamu gwe mpeereza mulamu gwe nsinza mulamu oyo gwe nsinza mulamu
Mukama oyo gwensi mulamu Mukama. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Ya End-Time Crooners Choir tweyanza nnyo omukisa guno munzikirize embeebaze mwebale kujja mu nyumba ya Mukama mwebale kujja kuwagira Grace mwekubireko mu ngalo mwekubireko mu ngalo mwekubireko mu ngalo ku kalenda yo gy'olina ewaka esigazaayo ebintu bibiri ebyokusanyukira mu nyumba ya Mukama. Kino kibadde kyakusatu naye twebaza Mukama nti ali mukimaliriza ate mwebale kujja kuwagira. Ekyokubiri kiri mu Gw'omunaana ku baganda baffe ba Oliver Actors. Haleluya, haleluya. Kati nga bw'owagidde era toweerabira olunaku olwo lumyuse ye Sande esooka mu mwezi ogw'omunaana. Deni nga 5 ogw'ekkumi End-Time Crooners Choir naffe tugenda kubanga tukola concert mu nnyumba eno. Haleluya. Mukama batuweere nnyo omukisa nga muwagira. Mukama ajja baddizaawo. Mukama agulumizibwe nnyo. Haleluya. Katonda nga bwali omulungi yatuma Yesu ajja tufiirire. Yakuba emikono yatateyagala amazima tusaanye twebaza omulokozi. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. Musalaba kwe yattibwa oyo wakati w'omusalaba ekikoligo kyo kyamumenya n'akaaba naye yanywera. Kale tugume kuba Yesu yawangula. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. Omukwano gwe Yesu nga mungi nnyo yakumwana fumitibwa ffe tuwone. Abaali abatasiimibwa era ababone yakkiriza n'abonabona gye twagwa n'atulondayo ne tuwona. Ennyo mwebalire ddala aba End-Time Crooners. Katwanirize Revelation Musumba
engalo zisingekaawo. Revelation Musumba eno lonchi mujja jiwulira. Praise God, everyone. Amen. My name is Revelation Senfuma, and I'm here to sing for you a song, the violin. If you know that song, you can sing along with me. All right. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Bintu bino mbirabanga ebyangu. Sajja baabo beetala bategekera Musumba. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Wow. Thank you so much, Revelation. Mumukubireko mu ngalo. Omuyimbi yabadde atandika yabagambye kayimbe nga nammwe muyimba kandi abo abadde bayimba muwanike ku mikono. Muli mu kkanisa ate leero yazuukidde temulimba. Hallelujah. Eno concert yo tubadde tukyali awo tugenze okulaba ate nga zireeta saabafumbo ate omusumba ate ennaku ezo baalangirira ekya Reverend kwegamba omusumba Lubega Fred Patrick ne mami nabo batuuse mubakubireko mu ngalo. Bassebo ne bannyabo tubadde tukyali awo ate mukadde waffe Dr. Kibirige medical doctor
nena atwegattako all away from UCC Mukono. Sebo tata tusanyise nnyo kulaba, webale nnyo, webalire ddala. Basebo ne bannyabo, omwami Mugume, omwami w'omukyala Grace Mugume, naye mwali mu nnyumba. Mulinde nze nkyasumulula ebintu bingi. Mukama yeebazibwe, gamba munno nti lonki yakutunyumira. Ate oba obadde okyali awo kati tutandika buki? Butandisi. Luli tubadde tukyali mu joyidoyi, naye kati munzikirize ngenda kwaniriza Engineer Brian bw'anaavaako. Ebenezer Christian High School nabo weebali ab'omuloosi nawe banaavaako. Nafe aba Chosen Harvesters nabo weebali bwe banaavaako. Mami waffe Mami Favor Senfuma naye agenda kuyimba. Bw'anaavaako John Mary naye waali. Bw'anaavaako omusumba Twina Herbert naye waali. Basaba ne bannyabo, let's welcome Engineer Brian. Woo! This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Ekiye kya Mukama kiri kuba waggulu tebirituuka. Balisaasaana ebigere birikoowa, amagye galifumuuka, emitima giritendewalira. Gamba ziniramu one. Eriiso lye lindaba, omukwano gwe gano gawase kawere gokka. Eriiso lye lindaba, omukwano gwe jamari. Eriiso lye lindaba, abali mu kirasha kyawo Kajjambo. Eriiso lye lindaba, omukwano gwe guvuga. Omukono gwe bwoti mu bbanga bwoti. Are you ready? Are you ready together? Kolerako bwoti. Buliruli bwe bakufumita amafumu munda. Wakikola ku lwange mpono kuzirirako n'okuzirika. Ne bwe ndibeera mu katebe olinsika nzina mateera. Ne mabega wanga boyo, ne mu maaso gangaloyo. Ebweru liba lwazi woli nsonga mu lulire tenteka. Omunye yaliso ly'omwentuula wansi w'ebiwawa byo. Enziza mami. You never let me down, I never let you down, you never let me down. Eriiso lye lindaba bannange, omukwano gwe. DJ, njagala mpulirize ku bakulu nga bannyimbiramu tugende. Weebale! Damu! Again, abaside eno. Omukwano gwe gumvuga bannange. Eriiso lye lindaba. Eriiso lye lindaba bannange. Omukwano gwe gumvuga bannange. Eriiso lye lindaba. Omukwano gwe gumvuga. Eriiso lye lindaba. Omukwano gwe gumvuga bannange. Eriiso lye lindaba. Thank you. Mwebale kuwagira Grace Mugume Bambi. May God bless you so much. Thank you so much, Engineer Brian. Ladies and gentlemen. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Kale kabatweyo oluyimba lumu.
Praise God. I want to hear a shout. This is Praise Blessed Gospel God. Promotions, BGPevents, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. Nabakunyumiza omuweereza, Mukama bwe yali akamuyita, ng'asula ku nsozi, ng'anoonya Katonda. Bayibuli yafuuka kitundu ku bulamu bwe ye mukwano gwe, ng'asaba Omwoyo Mutukuvu okugimuvuunulira. Yafuuka w'amafuta, ng'ayogera ne kiba, ng'asiba n'enkuba, obutonde nga bumuwulira nnyo. Emizimu nga tagigoba tegoba, abalogo nga bamutya nnyo. Ne bwe yatandika ekkanisa, era emisambwa gyasengukawo. Abasooka okulokoka nga basajja bayita abatabani, abawala bayita baddota, yalina omukwano. Abalwadde abasabira, endwadde ne ziwonerawo. Ne gwe baleese nga basitudde addayo abukabuka. Abaavu yabasabira nnyo, Mukama n'abagaggawaza, ne baagula ettaka. Ekkanisa n'egaziwa nnyo. Bamusiga mu firiigi, ebyokulya be babireeta. N'amabaali ebitafutafu, nga takyasiibira ddala. Bamusigamu emmotoka n'omuvuzi ne bamuteerako, nga ye atuula mu lyala ttaali ku ssimu aseereza. Ab'ekyalo lwakimanya nti omusajja wa Mukama alina mu kasete, nga bamuyitanga ku mikolo nga naye bambi agenda. Ava mu mmere adda mu mmere, ava mu mmere adda mu mmere. Birthday is Kwanjula, serebu waffe, erinnya lye bamukazaako. Bwe yagejje n'ayitawo, yafuna obuwala obumuwa masaji. Mpozi n'okuuga, eyo gy'amalira obudde bwe. Kati by'abuulira abijja mu mawulire. Omwoyo amuziiza, ne kitakugo ye musomesa we. Emizimu olwakirabye, ekyoyo anafuye ne gikomawo. Kati ali ku kitanda ky'omwoyo omulwadde muyi. Kiki ekitta abanene banana, baleka ekisiikano ne Katonda. Buli lw'oba nga tokyamaamirwa, omaliriza ofuuse nakalanga. Tukole tutya ffe abooluganda, tuddemu tumunoonye buto, tuzimbe enkolagana n'omwoyo, tudde eri ku mavivi. Kiki ekitta abayimbi abamaanyi, baleka ensisinkano ne Katonda. Buli lw'oba nga tokyamaamirwa, omaliriza okwiridde ddala. Tukole tutya ffe abooluganda, tuddemu tumunoonye buto. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Kiki ekitta abasumba bamaanyi, baleka ensisinkano ne Katonda. Buli lw'oba nga tokyamaamirwa, omaliriza ofuuse nakalanga. Tukole tutya ffe abooluganda, tuddemu tumunoonye buto, tuzimbe enkolagana n'omwoyo, tudde eri ku mavivi. Kiki ekyata Samusoni w'amaanyi, yesiba ku luwala luderira. Yatuuka nga takyamaamirwa, yamaliriza amaaso bagaggyemu. Kiki ekyata Sulemani w'amaanyi, yafuuka omwenzi omwenzi omwenzi. Yawasa abakazi 1000, ne bamukyusa omutima n'agwa. Kiki
This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Sciences, chosen harvesters now on stage. Ladies and gentlemen, big applause to Grace MUGUME. Yimbi abasanyusa abagenyi bo saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775 86 8 This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events.
This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. One day when you need them. May the Lord give you a shelter. Thank you for this act. May God bless you so much. Today we'll remember the resurrection of our Lord Jesus. So we want to sing about the cross and the blood. Amen. Teriyo cholinkolera Yesu. Ekisinga kye wakola eggologoosa. Osobola okusinga nyange. Teriyo cholinkolera Yesu. Ekisinga kye wakola eggologoosa. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. 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 What's the silly banjo? No, but Akuba, era manyi genina, banekwe. Ekitagambika ekisa kyo kijja okukulukuta mutima gwange gw'omutima n'ennaku zange zisigaddeyo Yadde ekiso yadde watya wasigala otambula nze bwe ntula n'endowooza kweri yokoze olw'erinnya lyawe nze bwe ntula n'endowooza kweri naddala mu nnaku bwe ziti yimusa emikono tugende fena dalani ani oyo tasinza nze siriyinza kumwe abakadde baffe mbalamusiza dalani atajjukira ani oyo nze siriyinza
Engalo za Yesu wetu nga tumaliza bwetu. Everybody. 1, 2, go. Kandabe kusanyu lya Yesu wano tulabe. Twatandika babiri ne mukwano gwange kwekutuke no babiri tuti yapage naulite wanyize omoyo wanyize mwate ogenda kusaba tondeka wao naulite. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Tondeka moyo, tondeka sisobora wotali, sisobora tata, ndi munafutonta moyo, 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 weka yirite moyo. I will praise the name of God. Living. Hey, I am a miracle. Walking. I will praise the name of God with a new song. Magnify his holy name, hallelujah. He has done like no man ever did. He has blessed like no man. We go. I am a wonder living. I am a miracle walking. One more. I am a wonder living. Hey. I am a miracle walking. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and I thank you for my life, my children and my wife. Creator, you're so merciful. Bali wa mukama bakoledde yongera kalulu. Everybody we go. Zuno. Never saw. Webade mama, webade. Onyambe. Yesu onyambe. Onkumye. Yesu. Mugambe, you love me. You love Jesus. You love me. Jesus. You love me. Hey. Come on, say do we go. Do I do. And heal. Say bless. We go. Do I. Say and heal. And say bless. I will praise the name of God with a new song. Magnify his holy name. Hallelujah. He has done like no man ever did. He has blessed
He has blessed like no man. We go. I am a wonder living. I am a miracle walking. One more. I am a wonder living. Hey, I am a miracle walking. I thank you for my life, my children and my wife. Creator, you're so merciful. Bali wa mukama bakoledde yongera akalulu kuba ono gwe ngamba gwe mpaana emikisa yagaba n'obulamu yapima. He knew my face long before I was born. That's what the Bible tells me, that he knows me by name. Hey. Ani yali amanyi ba wa mugaso eri eggwanga. Say, let's say, superstar in Uganda. Who knew that you become what you are today? Wadenga tona tuka, ori wa maroki. Akasinga koka waka, yes. Hey, aïe. Je m'appelle Zamari avec la voix. Mukama ngamulungi, Yesu ngamulungi, atugyeyo mu bwavu, atugyeko obuswavu, wamma Yesu ngamulungi, alwanye entalo nyingi, alese essuubi, Yesu ngamulungi, My God is so good to me, so good to me. He's so good to you too. And he is good today. He is good tomorrow. Southern Africa. The life we live today is only by his grace. See what it Life is by the grace of Neboba nembwa ezikuma, neboba nemmundu ez'amaanyi, neboba nekufulu ez'ebbeeyi. Ani akuuma? Neboba n'agasajja ga kanyama, neboofuba obule ku ssengenge, neboba nekufulu ez'ebbeeyi. Kale. Nebofuba okugenda wegange, neboba n'emmundu ez'amaanyi, neboba ne kamera eziketta buli w'olaga. Zijjukira luli we twalumbwa, ekirwadde kya COVID kyajja wano, ensi yonna ne tuba ku nkenke. Nalaba bannaffe bwe batondoka, miranga n'ebiwoobe n'ebitujjula, n'abagagga b'essente ne batwalibwa. Yesu nakuuma gwe lwa kisa. Wulira, life is not by the riches you have, it is not by the greatness you hold, it is only by the grace of the Lord. It is not by experience. Planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions. BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGPevents.
This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Akasemba kekano kabuwe mu bbanga gy'oyiteeyo mu nnyonyi oba kulya toba boda okkiriza bukkiriza ye n'akola Mukama yakuuma. Thank you so much. God bless you. Number one, events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one. Events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. Kandabe kubali eno abange gye muli Grace Muguma gye ate abali wano abange Grace ajje munzikirize twanize ate era tuseemu ekitiibwa okubeerawo kw'omusumba Semakula Andrew ne mami all away from Mukono. Njagala kulaba ku tiimu evudde e Mukono kuba bangi kandabe ku mikono egy'abavudde e Mukono. Oh my God, I wish Grace singa abaddewo n'alaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era ka video manyi ajja kalaba. Bassebo ne bannyabo navudde wano nga sinnabategeeza nti nannyini kyoto ow'ekyoto ky'eggwanga Apostle Ephraim Nyonyi Ntono tuli naye. Omwezi ogwokutaano nga gwakagiraawo ekyoto kigenda kuwuma. Bassebo ne bannyabo atuyise ennaku 2 Friday ne Saturday. Taata tusanyusa okulaba, weebale nnyo, weebalire ddala. Nabanjulidde ne mbagamba nti leero tugenda kubeera kijjubi. Naye munzikirize nsiime ku basponsa baffe abalungi abatutaddemu ssente. Abamu ku bo ye UCC Mukono bataddemu ensimbi mpitirivu nnyo. Nsumba taata ne maama mwebale. Mmanyi bwe muduumira awo ng'ekintu kitambula. Kama abawo omukisa abasanyuse kanisa agyongereyo mayiro obufukunya ebuna amawanga gonna. Njagala okwebaza abali ku online namwe mwebale nnyo. Baŋŋambye sponsors mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulindirira obwedda ndaba bali ku simu yange nga balindirira bagamba mwanguyeeko ffe twagala kulonkinga twagala gula. Neŋŋamba oh my God. Njagala okwebaza Katonda ku lwa Genuine Estates Uganda Limited n'obataddemu ensimbi mubakubireko mu ngalo. Bassebo ne bannyabo n'abalaze edda Sango Stationers nabo weebali bataddemu ensimbi mpitirivu nnyo olwa Grace okutuuka ku kino kyonna kyatuuseeko. Njagala okwebaza aba Gugude TV. Wow! The number one TV in Uganda. Eyogera eby'obwakabaka bw'oba oyagala message nga ya Bwakatonda okuva ku makya mutuntu akawungezi n'ekiro mutumbi byonna ebibeerako bya Bwakabaka. Gugude TV, thank you so much. Mugoberera nnyo obuweereza buno, mubwagala, mububeererawo. Naffe tubasabira mukisa. Mukama abagaziye ensalo zammwe. Thank you so much for supporting Grace Mugume. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bassebo ne bannyawo munzikirize mbategeeze nti omusumba waffe Alex Musana naye tuli naye. Musumba taata ssebo tukulamusizza. Yabeera eyo kati awulira emirembe egiyitiridde. Taata munange tweyanziza.
agambye nzaani muwala wange ng'alonkinga nga siriiwo najja basebo ne bannyabo omusumba Kasozi Robert Cephas aluwa abaddewo abaddewo you can be delivered bwe buweereza tukkiriza Katonda nti akola binene nze mbadde embuuza akadde kano mbadde nyina kuyita bandi kubanga Grace muntu wabivuga era ajjira ku bandi naye maama wange maama Sara Serumaga waali mulindeeko okuba engalo nammwe kati kale kansooke muleko bamutandise ebyo mulindeeko okuba engalo njabaga nti mukuba engalo maama Sara Serumaga ennaku ezo muwulirize ennaku ezo bamuwa obuweereza obw'abeegayirizi maama abantu sponsors waffe Alex Musana naye tuli naye waffe Alex waffe nze Grace oba maama we. Ladies and gentlemen, let's welcome Mam Sara Serumaga. Your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions. BGP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events.
Tebwalero Mukama sumulula kama abawo mukisa banange mwebale kujja kama abawo mukisa mami mbadde nsabanga bandi bwejja abantu bategeeze ku conference y'abeegayirizi nsaba bandi nga bwejja abantu bategeeze ku conference y'abeegayirizi banange bandi eyanguweko kubanga njagala Grace ajje tulonkinge abantu bamuwe ssente kasita maama yakyogedde. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Tegulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart. Tegulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart. Tegulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Wanika ku mukono gwo.